Polisi ekutte omusajja yasse mukazi we nga mukubya akakombe ku mutwe. Akwatiddwa Besigye Malisial mutuze Kabale kadindira emitoma nga gwe yasse yeke kikomera aleni banga mbro mukasheshe ngo muka kitundu kitu afire mu muntu bisira umuntu ubwo mushija ayisira omukazi we kandi n'abanyabuzale b'omukazi bakija bakita munyanya we. Kino gyalize okuluma amaka g'omusajja ne basangawo mwannyina Nyakato Regina naye ne bamuta bakumya omuliro ku nnyumba y'abazadde b'omusajja n'oluva ne bonoona ebintu byonna ebirala. Kigambibwa nti omusajja mukuta mukyala we wabaddewo mutabani waabwe. Abakulembeze ku kyalo bategeeza nti obutabanguko mu maka bwe businza okuvaako obuzibu nga n'abamu ku bavubuka tebakyagala kukola okujja okulowooleza mu kuba ebyobwereere. Sigazi bingi n'oshimyeto terikwenda kukora maruguru bwingi mu kuteera amatatu ezaayi n'okushisha obwire mu bintu nk'ebyo kireetera amaka gahondana n'entaro zayongera omu maka. Basibye gavumenti ebyokukyekola naddala mu bikolwa eby'ettemo. Mbwenu hatiya bahika abantu bana abisigwe mu rufu rw'okwitana rutiya ahabw'enshonga z'amaka. Mbwenu tushaba abakuumi b'obusinge kutuheereza emikono na munonga mu kicweka eki. Abo tuzira bakidde embuzi enkoko n'ebisolo ebya Besigye ne babirya nga bagamba nti basize olw'ekyo ekyabaddewo. Hati ni tokutwaikanga bataka twajangwa babaro leka tujeje embuzi kubanga ni wacyekolire kandi zindi twazisigira bataka enyama. Abakulembeze ba disitulikiti bakubiriza abatuze ku kyalo ekyo okukola ebikola ebyokutwalira amateeka mu ngalo. kandi nimbatera omuranga ndikubeshengereza kugira ngo ruyare tukitware nk'ekintu kikuru okuhora enzugu tukirikwija murekero hangabe no yahora enzugu. Ate ssentebe wa disitulikiti y'Emitoma Mbalije Kyawusa akuutira abeekulinda okukola omuyigo ku bantu abenyigira mu bikolwa ebikyamu. Bikwatire n'enshonga na munonga z'amaka ezikizire kuleeta obutabanguko okw'obumpa bw'okwitana. Oluva emibiri gy'abagenzi giziikiddwa. Ben Muhoozi yakusakidde Green ku Lwabukadde TV.